bannamateeka abakwasa omulimu gw'okunoonyereza ku misango egy'okubba obulamu ka mifuka NRM bakyagenda mu maaso n'okutunula emisango egyaloopebwa. Abalabisiikirira akakiiko kano kuliko Naomi Kabashalira ow'e Rushenyi ng'awakanya obuwanguzi bwa minisita Mwesiga Lukutana bwe yamusinga n'obulamu 20 bwokka. Naomi Anyidindi aleese obujulizi obulaga nti ekyalo Nyakahita tekyalondola emivuyo egyaliwo nga tebawakanya obululu mu kitundu kino Lukutana gye yabujja. Kati batuwadde nti okumala ennaku okumala essaawa 24 tukomewo batuwe ebivuddemu. Alabaze kuliko Abdul Kimbi yawangula okukwatira NRM bendera ku kyobako Wabukuto South kyokka gwe yawangula mu Yanja Mbali n'amulopa olw'okukyanga obulolo. Bannamateeka balangirira ekiyimba ku buwanguzi olw'okubula obujulizi obumulumiriza okubba obululu era nawera okunaza ku bannabukoto ennaku. Babadde bandaba abasinga obunyiga balowooza nti sizaalibwa Lwengo, nze amaka gange amakulu gali Lwengo, nze nzaalibwa Lwengo, byenkoze Lwengo bisinga ne byenkoze Ensangi. So siguddeeyo bugwi eri mbadde ngendayo ebbanga lyange lyonna. Abalabaze kuliko Minisita Professor Fulaim Kamonto nguno yawangula okukwatira NRM bendera ku kifo kya Shema South kyokka munne bwe bali kubiranye Professor Elijah Mushimiza n'amulopa okumubbako obuwanguzi bwe. They gave us a full hearing in patience and good-mannered sense, very professional. NRM Registrar Weibanda bye yabala si bituufu. Nze Museveni William Ndoli omukulu besimbawo ebwekula n'awangula ate ne batamulangirira ne balangirira obwokubiri n'ensonga zaffe tuzirese wano mu tribunal. Ye Saida Bumba akasidde okuba nti yawangula akamyofo Kannakaseke Central mazima n'obwenkanya ekivide kajja budunaddu okwekyacwana nga wabwera nti mutabani wagenda kuvuganya kuba namunigina. Tugamba ffe ogenda okutegeeza abannansi bali ti akalulu k'emuhatuwa abajudisio bakamiridde awo ku headquarter ne bagamba nti tebakalaba mu value. Tallying papers twaleeta okubawanga obujulizi bwalaga nti constituency yonna Nakaseke Central Saida talina we yatusinga. N'abawangudde emisango egy'okwemulugunya bakulemiddwamu Ruth Katusheba Wabukomansimbi North nabo balaze essanyu. Nebaze bannabukomansimbi North abalwaniridde obuwanguzi bwabwe. Tumwesije Fred Fraga Beara owabo Bwekula South Mubende District. Mbayozayoza abantu ab'e Kagoma nze eino ndi wongo omuntu aye abantu ab'e Kagoma era nenda okukobera nti baja bene batolayo ira n'enankani n'edyara form. Roya Kamba Hassan nze yawangula Fraga ya Busia Municipality. Amanya n'eddoboozi Center Muhammadi Muyanja flag bearer NRM Bukoto West Constituency Lwengo District. Naye nze mbategeeza nti ekirungi mwe abantu abampa akalulu n'abo abasazeewo okunyongera kadala gye muli mbakakasa. Rema Tribunal Member Parliament wa Kamuli ate na contest nze nga ndikwenda flag ne bagitwala mu kavuyo. Opponent wange nga taata we ye chairman Moses Kalisa Kalangwa owa NRM nalopa omusango nti akalulu twakabba bubbi. Nenda okwongera okugumya abantu ab'ebugiri abampagira mwena nti akalulu nga bwe twakawangula mube bagumu. Kyendabye mu petitions zino buli yavuganya yateekamu petition.